nga bakutte ebipande abatuuze mu town Kanso y'e Muhooro mu district y'e Kagadi bakedde kwekalakaasa olw'oluguudo lwa Muhooro ng'ayida olweza kilometer 3 okubeera mu mbeera embi. Gumazira obwire bwingi muno ntutambura mu bihanda n'ogura pikipiki n'emara omwaka byonna nehwaho kigana kina n'ogwayo toyina ngero omuntu osobola kubaho omuntu nsaba tuyambe batukole emihanda ebiina For the last 4 years we have not had any routine maintenance along that road. So the road had developed cracks to an extent that actually there were ditches that were as long as deep as about 2, 3, 4 feet. So I think for me that's very bad. Newankubadde bano babadde beekalakaasa mirembe bakiguddeko emmotoka ya gavumenti bwekoonye munnaabwe ategerekeseeko erya Tuhaise Magezi era neemuttirawo. Sena tomera mgenzi wange namwita nyombere nyere tukwatagane n'ogwo omusajja turolengana nyo kintu kusaba kintu ekyo gavumenti esooka erole kiki kibakukola gavumenti kiki omuntu nturwanire hata omugenda nkugamba nkukwehugura yakoraki ntamutire yamusanga na mbere ali akwaka yamutera nga yamusika yamugara mu ruguudo bitu mateka ya district kuzekite yemerire yagenda bugenda usana kwemera yage kuzeke yengera yagenda nka matoka ya gavumenti yenyini mu gavumenti yeni nokugayeka itomuntu is very bad. Kino kitanudde abatuuze abalabiddwako nga bakutte emiggo obooli abo balumbe yakoonye omuntu waabwe wabula tekisobose oluvannyuma poliisi n'amagye okuyibwa mu kifo kino okukakkanya embeera ebadde eyinza okusajjuka. Tuba twagadde bizinensi z'abantu tubadde tukutte ebipande byaffe nga bwe tudimandinga ekkubo period naye ndi bwami ali mu motoka ya gavumenti weeryeyo nakansala wanka tubawadde respect omusaayi guyinza okuyiika ogusinga ne wano. RDC w'e Kagadi Lilian Uteraho akakasizza nti ddala emmotoka ya gavumenti yakoonye Tuhaise wabula ng'omugoba waayo amazeemu omusubi. We have not yet arrested the driver, but we are aware of where about the driver is and we are trying to get him well. Instead of now causing another accident, we are just monitoring his movements right away and we are going to get him anytime from now. Kyokka Luteraho agamba nti okwekalakaasa okwabaddewo kwabadde kumenya amateeka kuba bakutegese tebafunye lukusa. Because as the office of the RDC, we did not receive any communication that today they were organizing a demonstration. Even the DPC himself has reported to me that he did not get anything, any written document that they are going to have a demonstration. Ab'ekitongole ekiyunulwa mu kitundu kino bategeeza nti ebbula ly'ensimbi likyabalemesezza okukola ku luguudo luno. Omulambo gwa Tuhaise gutwaliddwa mu gwanika ly'eddwaliro ly'e Kagadi.